Ku Lwokuna lwa wiiki ewedde twakulaze eggulire nga minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja alagidde abantu okuziba mu bibanja bye bayita ebyabwe ku kyalo ka Swanganjo ekisangibwa obulenzi mu Katikamu mu disitulikiti y'e Luweero era nga yasooka kubasomesa ku tteeka erifuga ow'ekibanja n'ow'ettaka. Oba toyagala kwegula ojja kusigala n'ekibanja kubanga ekibanja kikyo toyinza kwegula. Kino kiragiro kya pulezidenti kirina force of law. Buli muntu alina okuddayo ku kibanja kye. Minisitule yalagira poliisi kwata abavunaanyizibwa ku ttaka ly'omugenzi Nicholas Kangave bayite ba administrator okwali Nantege Stella ne Ntege Nicholas nga balumiriza okutulugunya ab'ebibanja ekikontana n'ekiragiro kya pulezidenti. Ono Goleti, ono Kiza, ono Bwabye, ono Ntege, ono Leswano, bano bona bazingibweko wano. Kati oluvannyuma lw'ababiri bano okuyimbulwa batuuzizza olukiiko me balagidde ebiwandiiko byonna eby'ettaka lino ne basambajja ebyasalawo minisita Mayanja. Kigozi Christopher Kangave omu ku bamulekwa ategeeza ng'ettaka eryali erya jjajjaabwe Kaana Nnono eyafa azadde omwana omu nga Kangave Nicholas yekitaffe. Go gonna amawulire ge mwalabye nga Saamu Mayanja atugamba nti nno ffe ababbi b'ettaka byonna bya bulimba. Kino kyekyapa ekimu ku byo bye tuyina ebikakasa obwannannyini nga mu Land Office gye tuli. Oluvannyuma Nicholas Kangave okufa yaleka abaana 25 balonda avunaanyizibwa ku bintu bye era ne bakyusa n'ekyapa ekyasiba mu mannya g'Elifaazi Mukasa yali mukulu waabwe. Kyokka Mukasa bwe yagenda emitala y'Amayanja balonda ba administrator abalala nga wano George Kalyango yatandikira okutunda ettaka lino. Abasatu bano okuli Nanteza, Ntege ne Mukasa Stanley boogedde engeri gye baddeyo mu woofiisi ekola ku bintu by'abagenzi okufuna empapula ezibawa obuyinza okuddukanya ebintu bino. Ettaka lino yakajjako ba administrator basatu, nze ndi administrator wa kusatu. Tulina ebyapa, tulina letters of administration. Naye nga ffe Kalyango George twamutwala mu mateeka nga yeesenzeza ku ttaka lyaffe, kooti n'etusalirawo netuwa decree netuwa judgment nga ffe tuwangudde omusango era kooti netukakasa nti ffe bannannyini abatuufu. Era Kalyango George yali yakola ekyapa kye bayita double titling ku kyapa ku ttaka lyaffe. Natuuka n'okugamba abaloya bonna badde ku ssomero, abalamuzi abasala omusango gwaffe badde ku ssomero. Bategeeza nti okuva bafuna obuyinza mpawo omuntu yenna yali agobeddwa ku ttaka nti wa kibanja nga byonna ebyogerwa basibako matugambuzi ku baliisango. Ffe twagala kuteesa n'ababibanja, tetulina muntu n'omu bw'ati gwe twali tugobye. Naye minisita yagamba buli muntu yenna akutte ekyapa ayina bicupuli. Nekisinza okubeewuunyisa ye minisita Mayanja okuzza abantu ku ttaka lino kyokka nga kkooti yali yabagobako olw'okulisengako mu bukyamu. Ekyapa kino kyakolebwa mu myaka gy'ana kye tukutte mu ngalo, naye n'alagira nti ffe abalina ebyapa tetulina ttaka wabula bali abafere ababbi abaali batubba be bannannyini ttaka. Yagamba abo baddembe n'okwefuula era sawa ya leero baziza ku bibanja. Nanteza asabye minisita w'eby'ettaka Judith Nawule Nabakoba omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ez'enjawulo Fiona Balungi abayamba okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga minisita Mayanja teyabawuliriza. Tulina obulumi, twagala kuyambibwa. Minisita Nabakoba, pulezidenti wa Uganda, ffe tetulina ab'ebibanja tetubalinako buzibu. Ate nga ne fayiro yaffe twagimuwa ku lunaku olwo n'agisuula wansi. Yali badde asooka naffe n'awuliriza sayidi yaffe naye yali ku gwakawala gwokka teyawuliriza gwa kalenzi. Nze kennyini kamwa kwogera namukwasa ebiwandiiko nga n'ekimu ku biwandiiko bye namukwasa mwe muli judgment ya kooti nga esalawo nga ettaka erituwa mu butuufu. Mama Fiona, tusaba nga bw'oyamba abantu abalala banze kulaba nnyo ku TV naffe batuwe chance tweyogereko. Bakukulumidde minisita Mayanja olw'obutayita mu biwandiiko byabwe kyokka nga y'omu ku babayamba okugenda mu woofiisi y'eby'ettaka okubuuza ekyapa kya Kalyango gye kyava era nga minisita Mayanja yennyini yalagira ekyapa ekyo okusimulwa mu bitabo by'ebyapa. Brian Membe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.